Abagoba ba taxi badde Kayunga okodde Jinja bakiguddeko omukazi bw'atandise okulajana nti olubuto lugenda kuvaamu. Bano babadde bakyanoonya stage we bayimirira n'enkuba n'etandika okufukumuka. Babadde bali mu ddwaliro ne babasibulamu omukazi asobola kuzaala bagenda kumenya. Eno oyinza okugamba nti ebadde era nga mwana wa bulenzi azaalidde olwaleero. Nga batuuse ku Nairo era mu nkuba embitirivu omukazi avudde mu taxi n'atula wansi ku kkubo. Kintu olwagala kukola ki lwagala kuvaamu nenyagala mpala ku pikipiki nemukatujja kufa nemugamba webaka wansi. Ono bakyala banne bakuŋŋaanye okumuyambako okusumulukuka. Ababadde ne leesu bazeeyambudde okubikka munnaabwe. Olw'okufaayo omwana ne maama obutakubwa nkuba n'abamanvuuli nabo batandise okuzikuŋŋaanya. Mu kaseera mpawukaaga asumulukuse. Omwana mulabye kabadde mulamu omwana abadde mulenzi. Omukyala omumanyi? Tatumumanyi. Kibadde kitya? Munnange naffe tulabidde bulabizi bampa balansi omwana twebaza omusawo wa St. Francis atusanze nga tuli wano tutawaana n'atuyamba n'amuzaalisa. Ekyewuunyisa bano bonna teri abadde aseguka wadde nga babadde batoba. Oluvannyuma enkuba ekedde n'abalala ne batandika okwesomba okwerolera. Abawangalira mu kitundu kino guno bagulabye nga mukisa okuzaalibwa omwana ow'obulenzi. Oyo mwana waffe atemunya obusika omwana tumutumye amanyi bamuyita Nairo wafula. Mbu omukyalo ono abadde agenda mu ddwaliro ekkulu Jinja okufuna obujjanjabi kyokka abadde mbu talina kantu konna ng'abasawo bwe bawabula abakyala abazito. Olukuza omukazi yeno olina okutambula nga weetegese ensawo olina okubeeramu obusuka bw'omwana bebisho ne leesu. Kyokka kati olutalo lubalukewo wakati w'abakyala n'omusajja gwe bagamba nti aganye okuvuga omukazi ono ku bodaboda amutwale mu ddwaliro ng'akyalumwa. Nakawere ne Bojje tutegedde nti batwaliddwa mu kalwaliro akalinaanyeewo okufuna obujjanjabi obusingawo.